Josephine Nalwega mutuuze ku kyalo Lusalira mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti y'e Mubende yafuna akabenje kamu kutuula omugongo n'enkizi bwe yali ava Fort Portal mu mwaka gwa 2022. Agamba yagenda okudda engulu ng'ali mulago. Abatujja Fort bagamba baali batusoosezzaako ebuhinga. Ne bwe buhinga ne balemererwa ne bansindika e Mulago. Bwe bansindika e Mulago ne bangamba bagenda kuntwala mu operation. Operation nayina ebizibu bingi negaana. Ng'avudde e Mulago gye yamala emyezi 3 yakomezebwawo awaka kati wamaze ebbanga lya myaka 2 nga n'okutuusa kati talina kyasobola kukola. Siekyusa, situula, stroke yankuba nnyo nasanyalala amagulu sana nakubaako kye neekolera. Mu kiseera kino muwala we Mary Nalujja omuyizi ku ssomero ly'abageza CDSS mu siniya esooka yamulabirira n'okunoonya ekyokulya. Bamuwala nga baba bagenze ku ssomero kusaamusanvu bamukkiriza nadda n'anoonyeza yako okulya kusaawa nnya n'akomawo n'akyusaako susu ye namuvaako andekerayo ekintu nga bebi alukomawo n'akijjayo kusaawa kkumi. We yagwira akabenje yalina olubuto olwali mu myezi 5 nga lwavaamu olw'akabenje n'ekyuma ekyamukosa ku bwongo. N'obuzibu bwe nnina ebyenda byagano bigana okuwulira mu ndeeri siwulira bulungi mu lubuto nti oba owulire nti olina ekikuluma mu lubuto wabula n'oba oyagala kukola popo tomanya olabiraawo nga biyiseemu. Mu kiseera kino omuwala ono oyinza okugamba nti yayimirizaawo amaka. Kyekyebbe kye nasigaza mu nnyumba kitanda kye neebakako byonna byakuvaawo. Poloti yasingibwa mu Manerenda, bamanerenda baagala gitwala bampaddeyo emyezi 2 gitwala. Ekirala n'amatafali byonna bye nali ngenda otandika ozimbisa byonna nabitundatunda sikyalina n'ekyo n'ekimu. Abasawo e Mulago baamulagira okuddayo okumukeberako okulaba oba ng'asobola okulongoosebwa naye ensimbi ezimutambuza mu mbeera gy'alimu zaabula. Baali bangambye nzireyo ssente zaagaana transport yekka nga sobola kwejja wano paka Mulago byonna ebyo byagaana era mbeera awo ndi mu bbanga. Ne taata w'abaana naye embeera yamusukkako n'adduka. Taata w'abaana obulamu bwamuzitoolerera naye n'alekulira akyamazima ebintu yalaba abitunze biwaddewo mu nnyumba talinawo atandikira nti oba atunda ekintu. Nalujja atubuulidde nti yafuna omukisa ekkanisa nnyinamu yali asabira eyamu okumuweerera wabula ng'okufuna ebyetaago nako kuba kusiitaana. Kati ono atubuulidde nga bw'akima amazzi ku kyalo okusobola okweyimirizaawo. Nga bw'olaba nga Sande ng'eno oba olw'omukaaga bwe nkimayo ng'ebidomola by'amazzi nga bisobola okutuuka nga mu 3,000 eyo nga wabulayo obwenti ezo byekozesa. Omwana ono atuuse n'okwoza ku munye ng'atunnyonnyola embeera mw'ayita. Mulimu bwe nvaayo ku ssaawa nga 7 awo nzirayo ng'essaawa zaaweddeko dda n'ensanga lesoni ze baatandise dda ng'olumba n'atira n'okumaliriza nga sirina n'engeri gye mbasangamu. Bano kati basaba abazirakisa okubadduukirira okulaba nga bafuna ku buyambi bafune obujjanjabi obwetaagisa kuba abasawo bamutegeeza nti asobola okutereera. Ate nsaba obuyambi bange abali ab'emikwano abawuliriza ntuyambe beera kubeetutwalaganya poloti bagitwala tetulina kyakulya olumu kitubula ne tusula enjala. Abawuliza ba Spark TV bannange nga gye muli n'ab'ekisa mukwano munkwatira ekisa embeera endemeredde nzitaweereddwa. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.